Nsanyuse nnyo okubeera wano Oweekitiibwa Katikkiro. Njagala kusanyusa Oweekitiibwa okuwa olunaku eno otuwadde kujja wano ne ebyatuyogedde ku ofiisi yo. Tuyogedde eby'amaanyi ekukolagana kati FDC ne gavumenti ya Buganda ate nga fe aba FDC we support the work of the kingdom. I was raised by a Buganda woman. Her name is Rebecca Nansuruga Amuriat. In as far as governance is concerned, is the federal government that we advocate for in that manifesto. And so Buganda should be at rest, at peace, because our government is going to be working with the federal government here, and Federo will be given in its true sense of the word as is understood by Uganda. Ebyafaayo bya Uganda biraga nti obwakabaka bwa Buganda bwankizo mu kutondawo ensi yaffe Uganda. N'olwekyo twagala abakulembeze abagenda okulwanirira omugabo gwaffe mu Uganda